Ebiseera ebisinga obungi buli muntu gwe nsanga mu mbeera yonna gy'ali mbaako ne kye muyigirako. Bwe nsanga omuntu ali mu mbeera esoomooza mbaako bye muyigirako oba bye mujjukirirako. Bwe nsanga omuntu ali mu bulamu obulungi obweyagaza naye mbaako bye mujjukirirako ne binyungira okumuyigirako. Olunaku olw'eggulo nabadde nve waka nga njolekera ku BBS terefayina ku makya. Jaamu nankwatira ekyengera ntambula mpola mpola. Naye mu kutambuza amaaso kwe kulengera akaana kabadde kato kalenzi nga katambuza masiki. Saasoose kawa birowoozo. Naye nagenza okuwulira ng'aliwo ekinsika kingamba Lugonvu olina ky'otenneetegereza mu mwana oyo. Ne nsigala nga mulengera. Waliwo ekikubo ekyambuka we bayita emugongo. Nagenza okulaba nga kasala emisinde emiyitirivu kayimiriza emmotoka ereme kakoona ne kasala ne kadda sayidi. Ne nsigala nga nkatambuzaako amaaso. Okatambulizaako amaaso nagenza okulaba nga kalembeka masiki eri abantu ababadde bajja. Amaaso gaako nga gatambula gatalamaga ganoonya abantu begaguza masiki. Nagenza okuwulira ekintu nga kinsika mpola nga kiŋŋamba nti Lugonvu walina emyaka bwe gityo. Nkutunda chapati. Kubanga emyaka gy'abadde gye gimu. Akaana kano kabadde kato. Omutima ogwasoose okunzijira ne guŋŋamba nti maama w'omwana ono talina kisa. Oleka otya omwana mu kkubo lino eddene bwe riti, omuli emmotoka ezidduka obubwewo, omuli abantu b'otamanyi n'omuleka atunde masiki. Naye nga ku masiki ze yabadde atunda ekinene zabadde nga 15. Simanyi sente ze bafunako naye nkakasa ekinene 2,000. Ekinene. Naye nga tekitegeeza nti ate agenda zitunda ziggwewo. Omwana amusindise mu kkubo lwa 2,000 atunde masiki. Kati waliwo owa booda eyanengenaga mwana wa taata ne mugamba mpitira omwana oyo naye nga tampulira. Ng'agira ati mugamba mpitira omwana oyo ne tulema okukwatagana. Okutuusa lwe yansindikidde akamu ku bunnamasiki ng'amanyi nti kempita. Ne nkagamba njagala ompitira omwana ayambuse wali omuto. Bandeetedde abaana nga 4. Naye nga tekuli gwe nabadde neetaaga. Paka ne mbaga nti omwana ayambadde akasawo muto nnyo. Naga kati nadde ntambulidde ddala kubanga nga omanyi jaamu mutambula museeyeeya. Ng'akaana bakaleeta. Nga mbivudde nakanteeka wuuno nti yoyo gwe njagala akasawo kaliwa nti kaakano. Ne ngamba yoyo. Ne ntunuulira omwana nga ndaba wali ali mu kkubo. Ne mugamba erinnya emmotoka tunyumyemu kubanga olwedde wabadde wamu. Naga abaŋŋanya okulinnya emmotoka. Ne ngivuga ne ngiza ebbali. Mu kugiza ebbali yaganya okugiyingiza nga bamukookinze nti tolinnya emmotoka tolinnya ppikipiki. Ne nzijukira nga bye bigambo bye bimu bye baatugambanga. Temukkiriza okunona switi, temukkiriza okulinnya emmotoka ze mutamanyi, temulinnya eggaali ze mutamanyi. Bwe babanga batusindika okutunda naddala chapati n'ebintu ebirala obulamu bwe twatambuliranga obusoomooza. Nenyumya n'omwana emubuzo ye n'emyaka emeka ngamba alina emyaka 8. Obusungu bwe nabadde nnyina ku maama olw'okusindika ebbujje lino omutima ne gukomawo ne gugamba nti gwe maama wo nga yakusindikanga. Ebiseera ebisinga obungi tunenya abantu olw'okuyisa abaana embeera gye babayisaamu. N'osanga omwana ng'atambula ku ssaawa 5 atambula ne maama n'ogamba nti omukyala atalina kisa. Talina kisa kubanga gwe tewabeerako mu bulamu obwo. Ekintu kyanzijidde mpola mpola ne nzijukira obulamu bwe nawangaaliramu. Ne ntunuulira akaana ne ŋŋamba amazima ddala b'omwana. Nkakasa okuba nga bangi abayiseeko mu bulamu obwo obusoomooza. Nkakasa okuba nti bangi abayiseeko mu bulamu obw'okutambulanga ne bazadde bammwe ekiro mu matumbi g'obudde nga bava mu butale. Nkakasa nga bangi abayiseeko mu bulamu obwo obw'okutambuliranga mu nkuba nga temulina kyakkola ne babazingira ng'ekideeya oba ekikutiya ne mukyebikka. Tuvudde wala. Kyoli ku lwaliro tokiri lwa kuba nti olina kye wawa Katonda eky'amaanyi. Kyoli ku lwaliro tokiri lwa kuba nti wazaalibwa mu famire ey'amaanyi. Kyoli ku lwaliro tokiri lwa kuba nti oli wa njawulo ku balala. Okiri lwa kuba nti Mukama akuwanzeeko eddusa olwaleero.
naye bw'aba ng'olina w'otuuse ogira n'ojjukirako ku bali mu mbeera esoomooza, ogira n'obatunuulirako n'ogamba nti nedda nze kambabuulire ndi so emotional nti obulamu bwonna bwe mpiseemu mbumanyi, obulamu bwonna bwe mpiseemu mbuwulira, obulamu bwonna bwe mpiseemu nkyabulaba, buli kifaananyi kye nayitamu nkiraba, buli mbeera gye nasomeramu ngiraba. Nze bansindika mu siniya ne siringi 7 za registration naye nga sasudde ku school fees. Siri kyendi lwakuba nasoma nnyo, siri kyendi lwakuba nazaalibwa mu famire engagga, siri kyendi lwakuba nti nyina connections, siri kyendi lwakuba nti oba oliawo nsomedde mu masomero amalungi, siri kyendi lwakuba nti oba oliawo tulina background engagga, naye ndi kyendi lwakuba nti Mukama ansaasidde. Oli ajja kubuuza nti ki ky'oli kubanga tomanyi gye nva. Oli ajja kubuuza nti ki ky'ogamba ky'onyumya nti toli ky'oli kubanga tewandabako emyaka 2 emabega, kubanga tewandabako emyaka 5 emabega, kubanga tewandabako emyaka 10 emabega. Ebiseera ebisinga tukukuluma ne tugamba Mukama tatubeereddewo, naye nze Mukama ki kye nakola, lwaki ndi bwe nti, lwaki nze Mukama ompisa bw'oti, naye manyi nti waliyo abali oby'okusinga. Emboozi gye nayogedde n'omwana nga mubuuza maama waliwo n'aŋŋamba ali waka, ne mubuuza ssente z'okola muzitwalawo nti tuzigulamu emmere. Tuzigulamu emmere naye nga gambye atunda bu masiki. Ebiseera ebisinga tukukuluma n'owulira olingaga nti Mukama ki kye nakola, lwaki tombeereddewo, lwaki Mukama mpitamu eno embeera gye mpitamu. Akuyisa mu mbeera gy'oyitamu ofune obujulizi obw'enkya, akuyisa mu mbeera gy'oyitamu ofune ekisa, akuyisa mu mbeera gy'oyitamu bw'olituuka okuba obulungi ng'akusitudde akukyusizza eddaala oleme kwerabira balimu eyo mbeera. Ekimu kubireetera Lugonvu okuwangaalira mu bulamu bwe mumulabamu obwo bwalimu abasinga baga nti Lugonvu tategeerekeka kubanga seerabirangako gye nvudde, sikwekangako byafaayo byange, kubanga olunaku lwenkweka ebyafaayo byange kitegeeza nti lunaku lwe ngenda okukoma okuweera Katonda obujulizi. Tosobola kweka byafaayo n'osigala ng'oweera Katonda obujulizi. Ate onaamuweera bujulizi ki ng'olimba ensi ndi gwava mu famire engagga. Famire yaffe teyali njavu naye tetwali bagagga, wabula we tuli ku lwali lusi we twali, naye tegabadde maanyi gaffe, tekubadde kuba nti tukoze nnyo, tekubadde kuba nti twewaddeyo, kibadde kisa kya Katonda. Wabula nagamba nti Mukama buli muntu amuyisa mu mbeera gy'amuyisaamu okubanga aliko kyamukozesa, aba n'obubaka bw'akutuma, aba n'obubaka bw'akusindikira. Emirundi mingi Mukama akyusa abantu be tubadde nabo nga tutambula ffenna, nga tutambulira wamu, si lwakuba nti ki atulage nti bw'abanga yakyusiza gundi gw'abadde omanyi obulungi naawe asobola okukukyusa, wadde ng'abasinga tetubiraba. Nkimanyi nti kyendi ku lwaliro gwe kyogamba nti kikyali ku lwaliro kubanga tomanyi gye nava, nkiri lwakuba gabadde maanyi ga Mukama. Ate nga Mukama tagansindikidde lwa nsobi, wabula ngamba nti Lugonvu nkuwadde amaanyi ago, amatono ge nkuwadde, okwate ne ku balala abeetaaga amaanyi ago. Wali olowoozezaako gy'ovudde n'otulika n'okaaba n'ogaa nti naye Mukama kiki? Alaba Lugonvu show olunaku olwaliro njagala ofumiitirize gwayiseeko mu bulamu oba oliawo Lugonvu bwayiseemuko, ojjukire Mukama gy'atujje, osigale ng'ogamba nti naye Mukama oli wa buyinza. Bino by'oyitamu ku lwaliro, ebikka by'amaziga, ebikumalawo, ebikunyiga omutima, ebikunafuya, bitono nnyo. Jjukira embeera Mukama enzibu gye yakuyisaamu osobola okutuuka ku bino. Jjukira obunaku bwe yakuyisaamu osobola okutuuka wano we batandise okukubbira, okaaba kubanga bakubbye ssente zo.
naye jjukira nti ssente ze babbye famire gye wakuuliramu teyazifunako ago gabadde maanyi ga Mukama okusobozesa okuzifuna musaba agenda kukuwa endala. Abantu bangi mbagamba nnyo nti ndi mukkiriza akkiririza mu Katonda kubanga nzikiriza nti maanyi ge agankyusiza. Nayogedde n'omwana nga obulamu bw'atambuliramu bwe mulamu bwe natambulirangamu. Saafuna muntu aŋŋamba nti tova ku kkubo emmotoka zigenda kukona za capati ewaka. Okuggyako nafunanga abantu ab'enjawulo abansanganga ne balya capati zange. Nga bantu bakulu ne batambula ne bagenda ne batampuwadde ekikulu. Nga n'abamu sibamanyi. Nenzire ewaka maama nankuba. Nga mugamba balidde capati. Yankubyanga busungu na mbeera gye twalimu etaali nnyangu obaolyawo. My dad died in 1995. Ne tutandika okulaba ensi bwe tulina ogitambuliramu ffekka. Mami yankubanga naye nga nkubira siringi 3 oba 4. Agavubuka agansanganga ne galya capati ze yabanga mpadde ne nkomawo nga ssente tezimaze. Bwe naddanga nga capati ziganye okuggwawo mami nga tebalidde era nga nkuba. Ng'agamba mbadde mu muzannyo mbadde nzannya kapiira. Si lwakuba nti yali maama mubi. Bambi yantunuuliranga nti capati ze ntutte kwabalidde obulamu baffe obwenkya. Kati ate bwe nziza nga zidibye ne kapito tagenda kumufuna. Mulimu lwe mukubira essimu ne mugamba maama ojjukira lwe wankubanga kubanga nkomezaawo capati nga teziweddewo nga zidibye. Ntambula nnyo ekiro oluusi. Mulimu lwe ntambula ssaawa 4 ssaawa 3. Luli nga kafyu tannajjanga ntambula n'6 n'7. Nosanga abantu nosanga omukazi saa 6 yeetisse ekiseffuliya kya kasooli ng'adibye. Ebiseera ebisinga nayimiriranga n'akasente akatono ke ndabanga nnina. Oluusi 50,000 oluusi 1,000. Nenzimwongerezaako kubanga namanyanga kyayitamu. Nsanga abaana ku street n'emisooli nga gibadibyeko naddala. Ne ntunuulira amabujje obulamu bwe gayitamu. Nenzijukira yazi ejja 20,000, 20,001, 20,002, 2003, 2004 naddala. Gyali myaka mizibu gye tuli egyo emyaka 4-5 egyo. Gyatusomooza nnyo. Bino byonna sibyogera lwakuba nti njagala nnyo okubalaga gye nva. Naye mbyogera lwakuba nti njagala okubalaga amaanyi ga Mukama. Mbyogera lwakuba nti njagala okukigamba nti oyinza okuba olaajana naye abantu bangi bayise mu mbeera esoomooza. Nkimanyi nti bwe njogera ebyafaayo bino nnina gwe njogera naye bwe twali tukola omulimu ogumu mu kaseera ke kamu naye ng'ebifo byali bya njawulo just. Waliwo eyakola ng'omulimu gwe gumu gwe nkola ng'obulamu bukyaganye okutambula. Nkugamba mwannyinaze muganda wange obulamu bugenda kutambula. Waliwo bwe twakola ng'omulimu ogumu ebifo eby'enjawulo mu kaseera ke kamu nga wansukkako. Kisa kya Mukama nange nsaba Mukama ntuuse gy'oli. Tufune emitima egirumirirwa. Tufune emitima egisaasira. Bw'osanga ng'omuntu nkwegayiridde kikole ku lwa Lugonvu. Ogambanga nti Lugonvu yaŋŋamba ky'oli tolina kye wakolera Mukama okikuwa. Tugabane. Tetwafuna mukisa gutuwa naye ffe tuwe. Tetwafuna mukisa gutuyamba naye ffe tuyambe. Omutima gunnumira abaana abo. Abaana bali ku nguudo ba myaka 8 batunda masiki. Tebalina future yankya. Naye ng'abandi bayambye abandigambye nti amasomero gaggulwewo abaana be bali mu international schools.
basomera ku internet. Ffe tuli baana b'abanaku. Bwe kiba nga ababedde baganya okulaba abaana baffe abanaku, ffe abanaku tulaba abaana baffe abanaku tubayambe. Ebiseera ebisinga ng'owinga so emotional buli lwe ntunuulira abaana, abantu abasinga oluusi ate bankwatira obujega ne banziba. Naye nze tebinnuma obobbi Omukama. Naye kikwatagana n'omwana kinzizayo emabega. Obulamu bwe tuzze tukuliramu, obulamu bwe tuzze tuyitamu, obutabadde bwangu. Nze nzire waffe mu byalo ne bagamba ono ye mwana ye Lugonvu nti yenze. Kati njagala Mukama nkwatireko nga ye mubeezi. Nzireyoko gye nasomera kwakwata Empola Kiswera Primary School, gye natandikira jjane yange waakiri mbeereyo ne block emu ey'ekizimbe ey'ekibiina, kubanga naddayo ng'ebibiina bye nasomerangamu nakati bye bikyaliyo. Naye abo abaana tekitegeeza nti tebalina future. Mukama abalaba era ali nabo. Tebali gye bali kubanga gye baagala, bali gye bali kubanga gye basobola okubeera, naye Mukama agenda kubavuga abateeke waggulu. Omwana yabadde atunda masiki wakati mu mpewo, mulwadde wa sikoseo. Mulwadde wa sikoseo. Omanyi obulamu omwana wa sikoseo bw'ayitamu, obulamu bw'alina okutambuliramu, obulamu bw'alina okuwangaaliramu, alina kulabirirwa bulungi, alina kufiibwako, talina kukola mirimu egimukakaalukanya. Naye akaana kali mu kkubo kayimiriza emmotoka bwe kasala bwe kagenda eno bwe kagenda eno. Ng'omusaayi gwange. Nafunye wa boda nenkawo, nakoze kyensobola ekitono, nenfuna owa boda neŋŋamba nti katwale ewaabwe. Kaganye girinnya. Ne kaŋŋamba maama yaŋŋanye okulinnya boda. Kye nakoze ne nkagamba kati genda omugambe nti mwami Lugonvu aŋŋambye nve ku kkubo kubanga mmanyi omulwadde wa sikoseo kyayitamu. Mbalabye abaana abatono abakulu. Naye nazze ebirowoozo bitambula nga nsaba Mukama nnuŋŋamye. Kiki ensobola okukola nze omwavu waabwe? Kiki ensobola okukola nze mufuna mpola atalina kubanga sirina? Ndi mu kweyiiya. Naye nagenza okuwulira ekintu nga kinzijirako nti olina okuyamba omwana oyo ng'oyita mu kuyamba abalala abalina sikosels. Abazadde bangi abalina abaana abalwadde ba sikosel, abaana tebalina kaakulya, tebalina kyakunywa, tebalina kye balina kiri awo, naye ate nga balina okubeera obulungi. Ngenda kusaba YouTube eno erina obusente bweteekayo buba butono. Bali abakola ennyo ababeera nga obulamu bwe bwonna buli ku YouTube bebafunayo ku busente, naye badde erina obusente bwesuula ku akawunti nga bwesuula ku akawunti bwembulekako ng'ate mwe mukikola okulaba shows zino ne muyiga ne musubscribinga ne musharinga ne mulikinga, mwe mubadde muteekayo obusente obwo. Era nnyina gwe nalaba yaga nti kati mulaba show za Lugonvu mulimu mugaggawaza. Zino show zenkola tezisobola kungaggawaza ku YouTube, era nsaba twejjengamu embeera y'ekyava eyo. Gwe totunuulidde bigambo by'owulidde, otunuulidde kimu nti okundaba bali mu kungaggawaza, bwe buzibu bw'abaddugavu. Obusente obujja bugwako $3, $4 omwezi, $5 omwezi, $20 omwezi, kubanga siri active tebusobola gaggawaza muntu. Naye nagambye bwe nti kyensobola okukola, oyinza okuba ng'ondaba sisobola bakuŋŋaanya nti ono n'oli, oyinza okuba ng'olinayo omuzadde gw'omanyi ali obubi, oba ng'oli muzadde nga embeera sino njagala abali mu mbeera etali nnungi ddala, ng'omwana ali bubi yeetaaga okulabirirwa. Njagala abaana abo nina attachment nene ku baana abo
abalwadde ba sickle cells njagalayo omwezi guno ogw'ekumi ogutandise obusente buno obadde bukuŋŋaanyizibwa bubadde bugwa ku akawunti mpola mpola tubukwate tubulabiriremu abaana bano tubagulire ku muceere tubagulire kabuto balyeko obulungi kyensobola okukola nsaba munzikirize kubanga ezo sente si zange mwe mubadde mulaba ne babuteekayo munzikirize bonna obadde ku akawunti ne nasangako obukadde 3 bukadde 2 kakadde kamu kyonna kye nasangako nsaba okufunayo essimu yange munkubire nsaba kufuna bantu abo saagala sente njagala kino kive mu nze saagala contribution naawe ali eyo bw'oba olinayo omulwadde wa sickle cell gw'omanyi muyambireyo toyita mu nze muyambe ng'osinzireyo gy'oli kantandike campaign tuyambe abalwadde ba sickle cell abaana abo they can still survive kye mbamanyiiko babeera bagezi nnyo bw'oba ng'olina famire gy'omanyi ng'erimu omwana omulwadde wa sickle cell naye ng'embeera si nnungi mubawe ennamba yange bankubireko mbakolere kyensobola mbawe kyensobola akatono ke naabawo ne bakanaabatambuza ebbanga lya wiiki emu oba wiiki 2 nja kuwulira ng'omutima gwange muwewufu okusinga okusindika obwana obwo ku street butunde masiki nga tebulina masiki we all know obulamu omwana wa sickle cell bw'ayitamu bw'akwatibwa covid-19 abeera atya kana kanafuuka alina emyaka 9 abo abaana ekintu kye balina abalwadde ba sickle cell kye balina kiri kimu gabeera magezi babeera bagezi naye tebaba na maanyi emirimu gye basobola okukola gya busawo tebaba na maanyi tebasobola kutambuza masiki tebasobola kukola bintu bye twakolanga naye n'omuzadde talina kyakola bw'oba ng'olinayo gw'omanyi yenna owa sickle cell tompeereza ssente wadde 10 njagala zive mu ggwe bw'oba tolina gw'omanyi kireke paka lw'onaafuna gw'omanyi nga wa sickle cell omuyambe ne bwe naaba kiro ya sukaali nga gye tusobodde okuwaayo tunaagenda n'eyo oba oliawo kubanga tegabadde maanyi gaffe okufuna kiro 2 n'oggyako emu tolina kyofiirwa okufuna kiro 3 n'oggyako emu tolina kyofiirwa tetulina bwe tusobola kwebaza Mukama ku byatuyisizaamu tetulina bwe tusobola kwebaza Mukama ku byatukoledde gabadde maanyi geera kubadde kusalawo kwe okulaba nga at least tufuuka kye tuli ku lwaliro atuyisizza mu bingi bye twagala ayiseemu amabujje gano abaana bano abakyali mu kutoba batuukeko gye tuli bwe banajjukira nti waliwo eyabayambako nabo banaayamba abalala n'abo abayambidde bwe banaakulira mu mutima oguyamba ne bajjukira nti waliwo eyabakwatako banaayamba abalala naawe atafunye mukisa kubanga oyambibwa sigamba nti toyamba balala naawe baako gw'oyamba wadde nga tewafuna akuyamba akasente ako akatono tukakozese simanyi tutya naye nja kukwatagana ne baganda bange wano tulabe kye tunaasobola okukola oba kakyere oba kasukaali naye nga tukwata kwabo abaana abalwadde ba sickle cell na lubiri bw'oba ng'okimanyi nti oli muzadde olina omwana wa sickle cell naye ng'embeera si nnungi nga bikusobedde oli mu kusoomoozebwa weetaaga kyakulya weetaaga ddagala abaana bo batambulira ku ddagala buli lunaku erya baliyita folic acid bamira folic acid buli lunaku akasaketi kabeeramu oba obuweka 10 kali mu 5,000 kakaaga kasanvu ezo sente olaba ng'entono naye nnyingi kubanga nze nzitegeera manyi kye kitegeeza n'olwekyo bw'oba ng'oli eyo ng'olina omuntu gw'omanyi omulwadde wa Nalubiri balina omwana ewaka wa Nalubiri naye ng'embeera si nnungi jangu ku Ham Towers Makerere ntuula ku level ey'okusatu opposite Makerere University main gate wojja okujja nja kubeera mu office ku Lwokubiri olwa wiiki ejja ku Lwokusatu nja kubeeramu ku Lwokuna nja kubeeramu ne ku Lwokutaano nja kubeeramu okutandika n'essaawa 4 ez'okumakya nja kubeeranga mu office jangu feel free jangu buzi jangu ku Ham Towers e Makerere ku mwaliro gwa kusatu sina kye nsobola kukola essimu osobola okunkubira bw'obanga olina gw'omanyi alina mumpeera essimu yange eya 0753 98
5639 0753 98 5639 mugaye tukubira ku mwami Lugonvu ankubireko ng'alina omwana oba ng'embeera si nnungi kana kankwasiza ennaku ne kanzijukiza ebintu bingi nenzijukira ebintu bingi kyova olaba abantu bangi balemwa okufumbirwa abakyala abayise mu mbeera nga baali barepingiddwako nga baali bakasanyiziddwako nga baali batulugunyiziddwako otandika okujjukira ebimu ku bintu eby'embeera ezo nze mulina omuntu akuba omwana nzijukira bingi bineetuuma mu mutwe neguddamu nenzijukira bingi byempiseemu okutuuka wano mukama wakyantuusizza ate nga nkyayayana ntuuka ewalala oba oliawo gye sinnatuuka n'olwekyo bwe kabanga kano akasente akatono tusobola okukakwata tukaweeyo ku lw'abaana bano tunaafuna akalala. Waliwo abazadde bangi nga balina abaana ewaka tebakyakola emirimu gyaggwawo amakampuni gabasalako naye ng'ate omwana naye alina okulivinga alina okulya alina okunywa alina okubeera obulungi. Nsobola okumanya kye muyitamu omusaala gwa BBS terefayina gwaze nagulabyeyo ku akawunti ndowooza tukugatte ku nteekateeka eno bw'oliawo twongeze ku kapakeji anaafunayo 5 ezigula eddagala ntumufunirayo ekyokulya tunaagenda n'ekyo. Naye njagala kugamba ekintu kimu tobangako wootuuse ne weerabira gy'ovudde ate tokaabanga olw'embeera gy'oyitamu gy'olaba ng'esoomooza. Abantu bangi abayita mu mbeera etamanyi mbeera gy'oyitamu. Nze nsanga abantu bangi n'enkulukusa amaziga ne nti Mukama wampisa mu kusoomoozebwa naye ate awo saatuukawo. Naye tekitegeeza nti abantu abo bagenda kufa bwe batyo Mukama akuŋŋaanya bujulizi bwabwe. Tekitegeeza nti embeera gy'olimu gy'ogenda okuwangaaliramu Mukama akuŋŋaanya bujulizi bwo. Nze mbeera ku masimu ne mpulira emboozi z'abantu bange nnyingi naga mwami Lugonvu nze ate bwe nkubulira byempiseemu tobala naye kibadde kisa kya Katonda gabadde maanyi ga Katonda kubadde kusalawo kwa Katonda Katonda abadde nange ansitudde. Abantu abali successful right now si be babazaalibwa mu family eziri successful nedda. Mukama akukyusa eddala abadde ku zero n'akwambusa waggulu ofuuke ekyokulabirako eri abalala. Bwe mbanga nali ku zero nga Mukama antadde ku 2 kanzigyeko 1 tugizze mu baana abo. Nabadde wakola programu ndala nnyo leero naye omutima guganye nedda. Munsindikire ku baana abo njogereko bwogezi nabo mbabuuzeeko bubuuza. Abaana abamu bambi bagongobadde obulwadde bwe bagongobazza obwa Nalubiri Sikosel abaalo balaba bayeekeera tebakyalina folic acid ate akazibaku baziringa ataaka naye ng'abo ebikomera babayitako. Lwaki oyita ku mulwadde wa Sikosel ng'oli wa kikomera olidde onywedde? Lwaki tomuwaayo omutwalo ne bagula eddagala? Emitima tegifaanagana. Guno omulimu ngwetumye nga nze naawe weetume bw'oba ng'olina gy'oli eyo ng'olinamu omutwalo ng'olina gw'olaba mumpeereko 10 waakiri. Tusabe era twebaze. Gwe wenna alina ebisoomooza by'oyitamu nkusaba twewombeeke tusabe n'okwebaza omutonzi. Ayi Mukama Kitaffe Ayinza Byonna tukwebaza okuba ng'otuuse wano olunaku olwaleero. Abantu baffe bangi abagenze mu mwezi ogw'omwenda, bangi abagenze mu mwezi ogw'omunaana, bangi abagenda mu mwezi ogw'omusanvu, bangi abagenda mu myezi egiyise mingi. Balina buli kimu wabagabirira buli kimu Mukama. Tetusigadde lwakuba ffe tubadde tusinga okukusinza. Tetutuuse mu mwezi gwa 10 kubanga ffe tubadde tusinga okuba ab'enkizo be weetaaga ennyo. Kibadde kisa kyo Mukama. Kubadde kusalawo kwo Mukama. Tusaba Mukama okkirize okwebazaako ffe n'okusiima kwaffe Mukama kubanga otubeereddewo. Wakati mu bingi bye tuyiseemu okuva obuto bwaffe Mukama otufudde kituli ku lwaleero. Olugendo lukyali luwanvu Mukama naye sireme kusiima wontuusiza ku lwaleero. Wanzikiriza okutambula naawe gamba Mukama nti yakukkiriza okutambula. Gwe wombeeke Mukama ojjukire byonna by'oyiseemu.
Mukama agabadde maanyi ge byakuyisizaamu. Gwe gwe baawalana, gwe gwe baagaana buli kimu, gwe bagamba tosobole, gwe bagamba nti wasiraana, gwe bagamba nti oli wa famire enjavu, gwe bagamba nti gwe oli foozunga, gwe bagambanga nti gwe oli kisiraani, gwe bagambanga nti gwe bali kwegaana, gwe gwe baazaala naye famire neekwegaana baga nti oli wa kika kyabwe. Mukama n'afuuka kitaawo, Mukama n'afuuka ekika kyo. Mukama musinze omwebaze. Gabadde maanyi ge, kibadde ekisa kye, kubadde kwagala kwe. Mukama atuwadde abantu ab'enjawulo ab'ekisa. Wakati ng'ensi yatwegaana, atuleetedde abo abatatweganye. Mukama tukwebaza, tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza Mukama. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tukwasa omwezi guno ogw'ekkumi gubeere gwa byamagero, gubeere gwa buwanguzi, gubeere gwa nkulaakulana. Abalina ebirwadde eby'enjawulo, abayita mu kusoomoozebwa, abalina amabanja, abali embuto, abazadde naye ng'abaana bakyali mu zi-intensive care, abazadde naye ng'abaana bakyali mu nassale, abalongooseddwa, abagenda okulongoosebwa. Mukama baweeyo omukisa omulala Kitaffe, baweeyo omukisa omulala. Bajja kukujjukira Mukama, nze mujulizi waabwe nkubuulira Mukama, bajja kukujjukira, tebagenda kwerabira Mukama. Bakwatirwe ekisa Mukama, saasira amabujja ago Mukama gankwase. Mukama mpa obusobozi n'abayamba, kubanga gyonzije tewabadde wangu. Okuva obuto wange Mukama okutuuka wendi wano, Mukama olugendo lwange lubadde lwakusoomoozebwa. Naye bw'obanga wanfuula obujulizi Mukama, abaana abo Mukama bawe ekisa, omukisa ogwokubiri Mukama Kitaffe, batukuumire, babeere ba buwanguzi, babeere ba nkulaakulana. Mukama bafuuke ebyamagero, bafuuke obujulizi, boogerweko era boogere nabo bennyini, bagambe nti oyo twamulaba, oyo yafuuse ensonga bweti, nga no bagamba nti ani atandaba, nze afuuse ensonga bwenti. Mukama Kitaffe, ekisa kyo kikola, omukono gw'omuwonya gugolole Mukama gye tuli, otukwatirwe ekisa. Abayaayana olw'ebyenfuna, abayaayana olw'ebyobulamu, abalina entalo ku mirimu, abalina ebisoomooza Mukama, abalina enge, abalina okukyayibwa, abaasiraanyizibwa Mukama bakyuse. Bangi bayaayana, balina bye baagala okubakolera. Bangi bazimbye amayumba galemedde ku misingi gaasiraanyizibwa. Bangi bazimba amayumba g'abalimu okuyingira, olwagezaako okuyingira tamanyi kimulemesa. Bangi baagula zipoloti zaasiraana. Bangi baalemererwa ddala okugula poloti. Bangi buli kasente ke bafuna tebamanyi kikatwala, sente zibayita mu ngalo. Mukama kyusa obulamu bwabwe. Kisa kyo Mukama gwasobola, kubanga ye gwe byonna mu byonna. Tuweeyo omukisa ogwokubiri ogw'obuwanguzi. Mukama buli ali ku lugonvu musitule, afune omutima ogw'obusaasizi, afune omutima ogw'ekisa. Mukozesa ebyamagero, mukozesa ayambe abalala abeetaaga okuyambibwa. Ekyo kikola ng'omuwadde obusobozi Mukama Kitaffe. Gabadde maanyi go, kibadde ekisa kyo, kubadde kwagala kwo, okuba nga tukyali wano, nga tukyali balamu, nga tusobola okukusinza, nga tusobola okwebaza n'okutendereza. Mukama yeffe baani Mukama be wajja busubi kyamaganda. Yogera ekyalo kyewammwe, eri mu nkukuzi gye wava, kati oli mu Kampala. Yogera ekisa, yogera ekyalo kyo, Mukama gy'akujje. Yogera ekyalo kyo, Mukama gy'akujje. Yogera ekyalo kyo, Mukama gy'akujje. Yogera famire y'ewammwe Mukama gye yakujja. Waali wala, tewali yakisuubira nti osobola okuvaayo. Tewali yasuubira nti osobola okutuuka wadde e Masaka ng'ova eri mu Lwera, mu Lwengo. Naye Mukama n'otutuusa e Kampala. Bangi bayisizaawo batutte ebweru w'amawanga. Bangi bayisizaawo bakozesezza ebyamagero. Mukama gabadde maanyi go, kibadde ekisa kyo. Si kusalawo kwaffe, si bitabo byaffe, si buyigirize bwaffe. Kye tuli tetukiri lwakuba ffe, tukiri lwa maanyi go Mukama. Ayi Kitange, bw'ondabanga ntuuse okwegaana ntwala, Mukama mpona obuswavu. Bw'olabanga Mukama ntuuse okwonoona, Mukama mpa omukono omulala onzijeyo. Bw'olabanga ntuuse okwerabira gye nvudde wange, Mukama nkyusa ndabe ekkubo ettuufu. Tusobya, tukyama, naye Mukama beera omununuzi waffe, tukwatirwe ekisa. Gwabaddewo ku lwaffe, atuyisizza mu bingi, atujja ewala n'otutuusa we tuli ku lwaleero. Sigala ng'otutambuza, naffe otuwa amaanyi n'obuvumu okukwata ku balala tubatambuze batuuke gye baagala okulaga. Nsaba Mukama onkolere ekyamagero ekindi ku mutima gwange, kyolaba ekyekiŋŋwana. Nsaba Mukama abantu bano bakolere ekyamagero buli asaba ekimuli ku mutima
kyolaba ekimugwana kyeyayanira Mukama kimukolere. Aligamba nti nali ku Lugonvu show teyakolako ku show nga yakusaba naye tewali yamanya gye kyava. Nange sitegedde gye kiva naye gabadde maanyi g'ogambye nti nsabe n'abantu bange, nsabe n'abantu bo benkuŋŋaanyizza wano Mukama, buli omu ng'ali mayiro na mayiro naye nga bajjudde omukwano, bajjudde okwagala, bajjudde ekisa. Wakati maziga gabajjudde ku mutima Mukama gabasangula bajjuze essanyu, buli muntu afuna akamwenyumwenyu ak'obuwanguzi, ak'okwanukulwa, ak'ekitangaala. Nkalaba nga kajja. Enkya tukuweera obujulizi obwannamaddala nti ani ataatulaba, abantu nga baatuyeeya, abantu nga baatwogerera nti abo tebaamaleeko, abo baasiraana. Naye Mukama watumanya nga n'abo tebannatumanya. Mukama omanyi enkya yaffe, abo bageresa bugeresa nkya yaffe bagamba tujja kusaanawo, bagamba tujja ggwa, bagamba tugenda kusiraana, naye Mukama ye gwe akola amakubo agatambula eŋŋendo n'eŋŋendo. Tutemera amakubo ag'obuwanguzi, ag'enkulaakulana, ag'okuganja, okwagalwa. Tuwe ffeva, tuwe amagezi, tuwe ekisa, tuwe okwagala, tuwe okwagalwa. Mukama tukyuse obulamu bwaffe tulyeko n'abalangira, tufuuke abazira abakuweera obujulizi. Mukama buli gwokoledde ekyamagero wano alemenga kwerabira nti gabadde maanyigo, alemenga gulumiza buyigirize bwe, alemenga gulumiza butonde bwe, alemenga gulumiza gyenvudde we, alemenga gulumiza famire gyafulumamu, alemenga gulumiza amasomero mwe yasomera, wabula akimanye nti kibadde kisa ky'Omukama. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo wamu ne Bikira Maria omubeererevu. Amiina.